Epic Media. Kuletedde mukwano Rema namakula wamune Hamza Ssebunya ku batandise okubeera nga atebeeraga oluvannyuma lw'amawulire amayitirivu ennyo ddala gasobola okubeera nga gatambula wano ne wali Hamza Ssebunya azze bwino tumufunye na biki ebyasobola okuba nga bigenda maaso ku bifaananyi ne vidiyo zosobola okuba nga ate olaba. Rema yabuzibwa ku bintu bino yagaana okubaako kyabiddamu wali ku Freedom City, naye kakati Hamza Ssebunya yakomyewo omukyala asobodde okuba nga ayogera ddala kiki ekyaliwo. Mugamute mwenna bali mu bitundu bigonge by'enjawulo mukulikeeyo mwenna bava ku mirimu ono no Epic Media wana Epic Media amanya muzikala Haji Abdul Mnyamishafi Klwanga wano wetwogerera ku mawulire agaba galiwo gonna tugakutuusaako gano gemale gaffe amasu kati nno tugenda funayo ne bite y'ekiro wetukutuusaako amawulire ag'enjawulo naye nga tugenda kuba nga tufuna amawulire buli ssaawa 3 ez'okumakya ssaawa 6 tufuna agakagwawo ne tufuna ku ssaawa 10 wamu na ku ssaawa 4 tujja kuba 3:4 era nga tufuna amawulire ag'enjawulo. Tuzze kwogera ku Rema namakula jjukira nti amawulire gasobola okubeera nga ate gavaayo ne gatambula ddala ku mukutu guno omukwanira wala omugatta abantu gwa social media ng'ekyamazima kyasobola okubeera nga tekitegerekeka nti Rema namakula ono yazigoddemu. Omuyimbi Eddie Kenzi yavaayo n'agamba ndimukwate bulungi kyensaba omuntu wange. Rema emboozi eno yagimma amazzi kati emboozi yali etya era omukyala ayogedde ki kubanga kati ekikulu kye twagala mukyala kyasobodde okubeera nga ate ayogera. Jjukira nti ebifaananyi byasobola okubeera nga bivaayo ne bisobola okubeera nga ate byatambula ku mukutu omukwanira wala oba omugattabantu ne bagana ne balanga gulaga nti Hamza Ssebunya ono alina omukyala bapepeya eyo nno emitala w'amayanja naye kyasobodde okubeera nga kitegereka nti ekyamazima si bwe kyali. Omukyala ono yalina omwami ebifaananyi ebyo byolaba omwami oyo gwolaba atali Ssebunya era obalayi ng'ejje beekuttemu yali ategekedde mukyala we birthday surprise party naye n'ayita mukwano gwe asinga omu ku abo abasinga nga ye Hamza Ssebunya asobola okubeerawo ku mukolo ogwo. Naye nga bwekimanyi Hamza musajja alabika bulungi buli omu ayagala okubeerako naye okwekubisaako naye ekifaananyi kwekubya naye ebifaananyi. Eddoboozi lyasobodde okuba nga liriikinga lino nno lyasobodde okuba nga litegerekeka nti lyabadde lya mukyalo ono yabadde alisindikira omuntu omu gwe yabadde ayita honorable yabadde ku audio eno yabadde ku WhatsApp bw'ato nga liraga nti ekyamazima yabadde kabaga kano ne bbaawe ne Ssebunya n'ajjanga mukwano gwa bbaawe naye ekyamwewunyisiza bye bifaananyi okuvaayo nga bbaawe tamulabako ate ng'ebifaananyi baabyekubya Ssebunya alina omukyalo ono ne bbaawe. Kyategerekese nti Photoshop yakozesebwa okuggyako omusajja oli ate ne boolesa Ssebunya nga bwapepeya n'omukyala. Jjukira nti omukyala ono mufumbo Hamza Ssebunya ne Rema namakula emyaka ena emabega basobola okubeera nga bafumbiriganwa era ne bawuubibwa mu bufumbo obwali obutukuvu obwaliko n'omugenzi kati Sheikh Muzata Nuhu batte Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako era ng'ennaku z'omwezi Novemba 7, 2021 basobola okubeera nga bati Mukama Katonda abawa kasukaali ali ya Ssebunya era ennaku ebulambale basobola okubeera nga bamukuliriza bwe batyo omwaka omulamba. Abadde bapolota omugambo gukome munnange amawulire mwayina mafu naye Mukama alituwa amalala andi yetatuvaamu wala ku Epic Media tufuna amasu
wabadde tomanyi wano wennyini twagumikiriza ne tugenda okufulumya amawulire gano nga tulinda ddala amawulire amatuufu gayiriddawa era kwe kuzuula amawulire amatuufu. Omukama akunkomere sigadde nzukula wala Hajji Abdullah Nyamushafi kulanga agirabye programu eno ekiro nsaba osula bulungi anagiraba nkeera Mukama akuwe olunaku olulungi anagiraba kawungeezi Mukama akomye obulungi ewaka beera bulungi wera.